Natera mwebale kubanga mwekyekuumidde waneno ku Bwaati Media TV enyini ekuwa updates okubanga omanya buli kimu ekikwatagana ku selebwo omanye biki ebitambula mu ggwanga Uganda ebyakagwawo ebyandisaanye okubanga bimanyibwa abantu ab'enjawulo mwena tubeebaza nga mwe mwasalawo okubanga mwekumirano ku Bwaati okubanga muwuliriza ffe abawaleetera amawulire gammwe agakagwawo era nammwe abakomenti nga tubeebaza nnyo n'abalekinga nammwe abasubscribinga mwebalire nnyo ddala neno ku Bwaati Media TV. Kakati essaawa zineno wenjogerera eggulire eryakagwa ku mmeeza zaffe eza Bwaati Media TV teri ddala okujjako olya mwana muwala gwe tumanyi ffenna Faridah nakazibwe ffenna tumumanyi news anchor waneno ku NTV era asoma amawulire ga kawungezi. Kakati emabegakaawo abantu babadde bamugamba timanyi emyaka oluvannyuma lw'okuba abantu nga balabye ku passport ye mukazi Bwaati ono bulijjo abadde yeekuumira mu myaka nga tava mu myaka 24 alinganga bano bakyali baffe abalala be tumanyi abayimbi abatava mu egyo emyaka ng'alemedde emyaka gya 24 kati kumbe passport zo zamaze okulinkinga nga abantu bazirabye dda passport bagirabye nga kigambibwa nti Faridah agenda myaka 4 omwaka ogujja ayingira emyaka 4 mu August agenda kuba ayingira emyaka 4 ne bulijjo yeekuumira mu 26. Kigambibwa nti Faridah nakazibwe yazaalibwa mu August nga 18 mu 1980 gwe yazaalibwamu era saa zino twogerera ali myaka 39. Faridah nakazibwe oyo gwe mulabakaawo ndowooza ne ka passport mugirabaawo emyaka ndowooza mugiraba mukalaba giri wali eri emyaka ng'azaalibwa mu August 18 mu 1980 ndowooza myaka mugiraba bulungi nnyo abadde tava mu egyo myaka nga kigambibwa nti yabadde nga ayina gundi zagendako ono Faridah nakazibwe gwenjagerako hostinga mwasize mutya program ku NTV yafumbirwa omusajja ayitibwa Omar Sali. Ono omusajja gwenjagerako Sali ali employed mu Middle East ali mu Middle East gyakolye emirimu gye bambi ate era nga Faridah tanaba kufuna ono omusajja gwalina ayitibwa Sali yasooka kubanga bedetinga ne yali mukozi munne ku NTV ayitibwa Dani Nankunda. Ono Dani Nankunda ye yali akulira engineering department ku station ya NTV era namusigamu ensugo 2 kyendegereza kugamba namufunisa olubuto nazaala abaana 2 abanyirira obunyirizi ng'amata kwegamba embeera netandika okubanga ekyankananamuuko ne baawukana n'afuna ono omusajja essaawa zino gwalina bayawukana emyaka 4 emabegakaawo. Kati ono omukazi Faridah nakazibwe gwenjogerako ennyini n'atandika okubanga ate bedetinga ne kigongo abasinga tumutegeera bulungi nnyo relationship teyagenda nnyo maaso awo yamala nebanga teri bulungi ne baawukanamu bafunamu obutakkaanyaawo ate era ne beddamu bennyini ne bedetingamuuko Faridah ne bamuzaalamu omwana omuwala era ani yamumuzaalamu ekigongo ennyini baddamu omulundi ogwokubiri n'amuzaalamu omwana. Kati bo bennyini n'abaana ba nakazibwe bagamba nti maama okuze maama wabereranga myaka 3 nga tugamba ofune omusajja ow'emyaka 7 kati kwegamba Faridah n'abaana bennyini batandise okuba nga bamuswaza. Kale ffe waneno ku Bwaati Media TV tukuwa amawulire agakagwawo era gega amawulire ga mwana muwala Faridah nakazibwe owa mwasize mutya ku NTV.